beezi ddala atabulawo mukulabe ennaku ensi eno ne bweneekyuka. Kyetuva tusabira Mukama abaana bano baddukire gy'oli, bategeere Mukama Katonda waffe omulungi nti leero wooli ojja kubaawo era olibaawo, n'okusinga byonna Mukama taffe omulungi okukwesigira ddala nga gwe wekka. Nga Yobu bwe tuwulidde bwe bamujuliza yagamba banne nti Katonda ye yatuwa era Katonda yatuggyeemu. Katonda gwe watuwa Mukama Nnaalongo ono kibi n'ensi ne Sitaani. Kiseera nga kituuse tusisinkane ne maama ono Nnaalongo tulyoke tujaguze nga tukutendeeza nga tukulumiza. Beerawo Mukama mu kifo kya Nnaalongo eri abaana bano. Yongera Mukama Katonda waffe omulungi okubalaga ekkubo ettuufu. Mulabe Sitaani mubi yajja n'okutta n'okuzikiriza naye tumugoba mu mitima gyabwe ne mu bulamu bwabwe. Mu linnya lya Yesu bamukkirize abeere ekkubo n'amazima n'obulamu. Ebyo byonna tubikusaba nga tuyita mwana omu yekka Yesu Kristo Mukama waffe. Kale eri ekisa ekinyina okuba Katonda tubawaayo. Mukama gwe mwagala okukkiriza abakuumi ddali taliyo nga manyi taliyo. Mukama abeerewo. Muleme kwawukana mu ndowooza newankubadde mu bigambo. Mulabe obukulu bwa Katonda n'ekisa kya Katonda n'okwagala kwa Katonda. Famire zammwe zirawo omukisa. Mugende mukole Mukama bawo omukisa. Ate mwaleese temukendeera n'omukisa gwa Katonda yazamenya gwakaffe n'omwana n'omuntu. Tubeere ku kinoomu n'amaka ago n'obulaza. Tubeere ku planira mmwe zonna zonna. Tubeere ku famire eno yonna. Omukisa ogwo gubeere mu Uganda yattu, Uganda yattu. Omukisa ogwo gubeere mu bigambo byonna bye tuyitamu. Tetuyinza kwerabira ate mu ngeri zange esibula kuyiwayo. Omukisa ogwo mukulu kaakano emirembe n'emirembe. Mukama yeebazibwe. Twebaza Katonda olw'ekiseera kino kitugere kwagala. Wewanajjanga ekiro yeyoyoja ekimala muwama eno imusamajo tukolawenda. Twebaza Katonda olw'ekiseera kye tuyiseemu ate yawummula naye n'atuuka okusanya okulaba okuba twatuuse wano taata engalo z'abantu bwe zityo bwe ziri otugambayo nga tuva wano nga tugenda. Mukama yeebazibwe. Webale nnyo ssebo mwena barevulandi obulizi mwebale kuwerekera jjajja. Abakungu bazi mwenna kizibu okudda mu protoko bagibabuulidde dda naye wano ndi mu lujja ndi muzzukulu. Kitange yagenda n'akola ekisobyo yazaalibwa bangeeye abe baatuleeta wano kubanga muzaala yali Nalukenge. Ate bwe mwatuuse okugamba ku sentale eyawummula edda naye eyasembayo n'ekifo yakitwala ekyobwa sentala ekya Buganda kubanga Musoke ye yali chief sentala Buganda nga tukyalina Buganda eri yalina obutale nga babulabirira babukola bulungi. Jjajjange oyo Obote bwe yamusiba mu 66 nze gwe yaleka nga nkuŋŋaanyana ne busuulu mu mayumba ge. Olwekyo ndoza mutegedde mu lujja siguddeemu bugwi ndi wa mu nnyumba. Mwebale nnyo naye kitalo nnyo alaba Kaluba azaala Bamusu. In fact ye yakuza ne kitange kubanga kitaawe yafa nga ye alina emyaka 8. N'amulera n'amusomesa ekako n'akuba ne sikaala buddo nga byonna bye yalina erinnya eryogera kubamu ku bakitaffe Kiguba eyamuggulamu ye yali mukulu wa kitaffe era ye yasembayo nga yakulira ekkooti nnamba 1 Mengo mu 66 nga tebannatukuba.
mwebale nnyo ndowooza okumpuliriza naye kitalo nnyo kitalo mwebalire eddala byonna. Si wafunda nnyo ate wagaze ekimala, naye ntera okugamba bwe nti waliwo ennaku zino ebintu ebigenze bitukubakuba mpola mpola, waliwo baga nti sigala ng'otudde abakwatibwako ennyo baziike baga nti twanonye eki biva kumata tujja kwambuka abalira tukitya esigala kaawo naawe otuule kaawo. Mukama yebazibwe. Kati katuyimire tuyimbe ebimwe bitegedde njogedde lufirisoofa mulutegedde bulungi tugende era mujja kulaba abateeka okugenda tujja kugenda tugende tuziike maama. Naye waliwo obuzibu bwe buti mu kiseera kano ak'okugenda okuziika ensawo yo girabirire n'ebyokutte birabirire, waliwo abakubaza kati essimu yo girabirire.